Yes, Faadi TV ugimbaniriza akadde kano mwasize mutya era kusaba subscribing ato nyigene kade jimpereka like video no comment section oba kabuntira mu comment section atosikalenga on following bagita Faadi TV ugimba tumideka ali mu ggwanga lya Spain mikwano gyange Namakuula Jamila ali mu ggwanga lya Spain kutumideko Namakuula bali kubanga of following Faadi TV UG Namakuula mbagamba nti musikalenga mugi following mbani updates ziba zitambula kwa ggwanga Uganda bagita Faadi TV UG nakasita Rosette ali Saudi Arabia kutumedeko wala kubanga mu following mwina abasinza je mukusinza kubanga mu following Faadi TV UG mbane updates ziba zitambula mbana mawuli agabaga training okwetola eggwanga Uganda Dr. Hamza Kyebamukozze musajja watu nkoko baana kikambwe abaana ba social media bagala violence ever fujo fujo lyokka ever and ever. Rema Namakuula mukazi watu onako olwale badde ku birthday ya mwana we badde ku birthday ya mwana we omuto amanyikiddwa nga Alias Sebunya yazalibwa nnaku za mwezi 7 November yali 2021 kati awezza emyaka wajinda ba myaka 2 n'abaana Kyebakoze Dr. Hamza bagamba nti munange bamuziise bamusize kiwi eddagala lya kiwi eryengato era Kyebamukozze ku social media kikambwe so bataddewo n'akantu ka VR nti VR Akakasiza nti bamusize bamusize kiwi jukira Dr. Hamza munange yanyumidde omukolo kugamba family yonna banyumidde omukolo banyumidde olunaku sijja gamba mukolo kantu bite lunaku olunaku lwa birthday balunyumidde kugambe ebifaananyi bikidde kubanga bikola ki bitekebwayo ku social media nga bamanyi ba social media abaana ku social media tebakola ki tebagwayo bakolerewo ddala ka VAR ne bakakulietinga ne batekawo n'eddagala lya kiwi shoe polish ne bagamba nti munange yakoze eki nti bamusiize eddagala akaviiri ako nekakola ki nekabeera bwe katyo era bagamba nti oyo kiwi Hamza bamusiize eddagala lyangati erya kiwi ogw'omutwe eryo mulimu eddagala lyangati erya kiwi abaana balina effujjo ku social media omusajja watu Dr. Hamza bamuliko busy bamuyisaamu eggaali naye ng'abasinga bakola bino ba tiimu Edikenzo tenapowa naye nga ne tiimu Rema Namakuula egeza kubanga eteekawo embeera wali ku mukutu ogwa Facebook kugambye ekiri eyo kikambwe enkoko baana jimpereka like ato subscribing onyigene kale bagita Faadi TV UG subscribe ato onyigene kale updates ne banazo eziba zitambula nsonga za Dr. Hamza abaana musajja watu Kyebamukozze ku social media kikambwe bagamba nti Hamza akaviiri ako kulabika bulungi yeesize eddagala eryengato erya kiwi shoe polish kiwi eddagala nzo mulitegeera mwenna eddagala lyangato bagamba nti yakoze ki nti gye yemesse ku mutwe bataddewo n'akabokisi aka video assistant referee ka VAR ne kakola ki ne ka checkinga era ne ka confirming ati munange yakozesa ddagala lya kiwi ndozo omulengero omuto benemuko ebifaananyi munange ebyabadde ku ki ku lunaku lw'amazaalibwa ga Alias Sebunya olunaku olwaleero munange mazaalibwa myaka 2 akulidde ddala akuze afuuse mukazi mukulu n'ensene nazirya bitya ataziwoomerwa okufaako bufi jjukira zinakwazaniko kubanga zibuuka ensene essaawa iyo naye nga omuto ensene nazitegeera nnyo nga bw'okiwulira bagita Faadi TV UG subscribe ate onyigende kale naye nga gw'omugambo gutokomoka ku social media abaana ba social media tebagwayo Hamza musajja watu bakola ki bamuli bubi bamuyisaamu eggaali bamutabukidde okufaako obufi bannange tebagwayo baagala nnyo kola effujja abaana musajja tuyakoze akaviiri ke n'akanyiza bulungi omutwe guna ne gunyirira guti nima bagamba yakoze eki yasize mu ddagala lyangato kimalamu amaanyi Bambi omuntu wagenze mu musawo ne bakolako akaviiri ne bakateekamu ddya ne bateekamu buli kantu buli kazigo konna ne bakagonza bulungi nnyo ne bakasala nga kali nagamba muwasizemu kiwe kimalamu amaanyi abaana bannange balina effujja ba social media
balina effujjo abali e Dubai mbatumiddeko abali e Qatar mu kibuga Doha musajja mukulu amanyikiddwa nga Mukasa Swaibu ali mu ggwanga lya Dubai nkutumiddeko Mukasa bali kubanga following Fali TV ono bani updates ziba zambatambula okwetola eggwanga Uganda nsonga za Dr. Hamza abaana bagamba nti yesize kiwi mu mutwe gwe bagita Fali TV sikana ngoji following mbagala nnyo mwina era mbagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mu following mubere bulungi mweraba